Essula ya 12. Era bano be bajja eri Dawudi e Zikulagi ng'akyekwese olwa Sawulo mutabani wa Kiisi. Era baabanga mu basajja ab'amaanyi abaamubeeranga okulwana. Baakwatanga emitego era baayinza okuvuumuula amayinja n'okulasa obusaale ku mutego n'omukono ogwa ddyo era n'ogwa kkono. Baali baakubaganda ba Sawulo ba Benyamini. Akiyezeeri ye yali omukulu, Yowaasi n'amuddirira. Batabani ba Semaa Omugibeya, ne Yeziyeri ne Pereti batabani ba Azumavesi, ne Beraka ne Yeeku Omwanasosi, ne Isumaya Omugibiyoni, omusajja ow'amaanyi mwaba 30 era omukulu wa 30. Yeremiya ne Yakaziyeri ne Yokanaani ne Yozabadi Omugederi, Eruzai ne Yerimosi ne Beyaliya ne Semaliya ne Sefatiya Omukalufu, Erukana ne Isiya ne Azaleri ne Yowezeri ne Yasobeyamu Abakoola, ne Yowera ne Zebadiya batabani ba Yerokamu ow'Egedoli. Ne ku Bagaadi ne kweyawula abaagoberera Dawudi ku kiddukiro mu ddungu, abasajja ab'amaanyi abazira, abasajja abaayigirizibwa okulwana, abaayinza okukwata engabo n'effumu, amaaso gaabwe nga gafaanana amaaso g'empologoma, era ab'embiro ng'empeewo eziri ku nsozi. Ezeri omukulu, Obadiya owookubiri, Eriyaabu owookusatu, Misumanna owookuna, Yeremiya owookutaano, Attayi ow'omukaaga, Eriyeri ow'omusanvu, Yokanani ow'omunaana, Eruzabadi ow'omwenda, Yeremiya ow'ekkumi, Makubannayi ow'ekkumi-n'omu. Abo ab'oku baana ba Gaadi be baali abakulu b'eggye, omuto nga yenkana 10, n'omukulu nga yenkana 10,000. Abo be baasomoka Yoludaani mu mwezi ogw'olubereberye nga gumaze okwanjaala ku ttale lyagwo lyonna, ne bagoba abo bonna ab'omu biwonvu, ebuvanjuba era n'ebugwanjuba. Awo ku baana ba Benyamini ne Yuda ne kujja mu kiddukiro eri Dawudi. Dawudi n'afuluma okubasisinkana. N'addamu n'abagamba nti, obanga muze gye ndi mirembe okunnyamba, omutima gwange guneegatta nammwe. Naye obanga muzze okundyamu olukwe eri abalabe bange, nga temuli kabi mu mikono gyange, Katonda w'abajjajjaffe akitunuulire akinenye. Awo omwoyo ne gulyoka gujja ku Amasayi, eyali omukulu w'abo 30, n'ayogera nti, tuli babo Dawudi, era tuli ku lulwo, gwe mutabani wa Yese. Emirembe gibe gy'oli, era emirembe gibe eri abo abakuyamba, kubanga Katonda wo akuyamba. Awo Dawudi n'abaaniriza n'abafuula abaami b'ekitongole, era ne ku Manase ne kusenguka abamu ne basenga Dawudi, bwe yajja awamu n'Abafirisuuti okutabaala Sawulo, naye ne batabayamba, kubanga abakungu b'Abafirisuuti bwe baamala okuteesa ne bamugoba nga boogera nti anaasenga mukama we Sawulo n'aleeta akabi ku mitwe gyaffe. Bwe yali ng'agenda e Zikulagi ne kumusenga ku Manase, Aduna ne Yozabadi ne Yediyayeri ne Mikayiri ne Yozabadi ne Eriku ne Ziresayi, abaami b'10 aba Manase. Ne bayamba Dawudi okulwana n'ekibiina eky'abakwekwesi, kubanga bonna baali basajja b'amaanyi abazira era nga baami ab'omu ggye, kubanga buli lunaku ne bajja eri Dawudi okumuyamba, okutuusa lwe baafuuka eggye eddene erifaanana eggye lya Katonda. Era gino gye miwendo egy'emitwe gy'abo abaakwata ebyokulwanyisa okulwana abajja eri Dawudi e Kebbulooni okukyusa obwakabaka bwa Sawulo eri ye ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali. Abaana ba Yuda abaakwatanga engabo n'effumu baali 680 abaakwata ebyokulwanyisa okulwana. Ku baana ba Simyoni abasajja ab'amaanyi abazira okulwana 710, ne ku baana ba Leevi 4,600. Era Yekoyaada ye yali omukulembezi w'ennyumba ya Alooni, era ne waba wamu naye 3,700, ne Zadooki omulenzi ow'amaanyi omuzira,
ne ku nnyumba ya kitaawe abaami 22, ne ku baana ba Benyamini baganda ba Sawulo 30,000, kubanga okutuusa ku biro ebyo abasinga obungi baali banyweredde ku nnyumba ya Sawulo. Ne ku baana ba Efulayimu 28,000, abasajja ab'amaanyi abazira, abasajja abaayatiikirira mu nnyumba z'abajjajjaabwe. Ne ku kitundu ky'ekika kya Manase 18, abaayatulwa amannya gaabwe okujja okufuula Dawudi kabaka. Ne ku baana ba Isakaali, abasajja abaategeera ebiro bwe byali okumanya ebigwanidde Isirayiri okukola, emitwe gyabwe gyali 200,000, ne baganda baabwe bonna baagonderanga okulagira kwabwe. Ku Zebbulooni, abo abaayinza okutabaala mu ggye, abaayinza okusimba ennyiriri n'ebyokulwanyisa eby'engeri zonna 50,000, era abaayinza okusimba ennyiriri so abataali ba mitima ebiri. Ne ku Nafutaali abaami 1,000, era wamu n'abo abalina engabo n'effumu 307. Ne ku Badaani abaayinza okusimba ennyiriri 2,286. Ne ku Aseri abaayinza okutabaala mu ggye, abaayinza okusimba ennyiriri 40,000. N'emitala wa Yoludaani ku Balewubeeni n'Abagaadi ne ku kitundu ky'ekika kya Manase nga balina ebyokulwanyisa eby'engeri zonna olw'olutalo kasiriivu mu 200,000. Abo bonna abasajja abalwanyi abaayinza okusimba ennyiriri ne bajja n'omutima ogwatuukirira e Kebbulooni okufuula Dawudi kabaka wa Isirayiri yonna, era n'Abayisirayiri abalala bonna baalina omutima gumu okufuula Dawudi kabaka. Awo ne bamalayo wamu ne Dawudi ennaku 3 nga balya era nga banywa, kubanga baganda baabwe baali babategekedde. Era nate abo abaali okumpi okutuuka ku Isakaali ne Zebbulooni ne Nafutaali ne baleeta emigaati ku ndogoyi ne ku ŋŋamira ne ku nnyumbu ne ku nte, ebyokulya eby'obutta n'ebitole eby'ettiini n'ebirimba eby'ezabbibu enkalu n'omwenge n'amafuta n'ente n'endiga nnyingi, kubanga mu Isirayiri nga mulimu essanyu.